St. Mary's Nursery School y'erimu ku masomero agasangibwa mu tawuni y'e Busia ku ludda lwa Kenya erisomesa abayizi ba nassale abava mu Uganda. Munda mu bibiina embeera ya bulijjo ng'oyinza okugamba nti eby'ekirwadde ki COVID-19 si bye baliko kuba wadde abayizi babadde ne masiki zibadde zibali wansi mu bulevu so nga tebeewadde bulungi mabanga. Beka Mudeebo y'omu ku bayizi Bannayuganda basomera mu ssomero lino era atubuulidde engeri bazadde be gye baatuuka okumuleeta wano. Mama n'agamba ng'ojja agenda e Kenya osomereyo. Amasomero ga Uganda baagagala. Ndese wano ku ssomero abaana bato tebasoma wano Uganda. Sister Mary Ngaso nga yakulira essomero lino atubuulidde ng'omuwendo gw'abayizi abava mu Uganda bwe gweyongera buli lukya. We have a big number from Uganda. That's like 100 kids from Uganda who are learning here. Wetubeeredde mu woofiisi ya Sister Ngaso nga waliwo n'omuzadde Munnayuganda abadde azze okusabira omwana we ekifo. Ngaffe tetulinayo ssuubi ey'abaana okuddayo mu kaseera kano. Ng'ate abaana abazadde abamu tetuyina gundi obwongo obusobola osomesa abaana nga bali waka. Ng'oggyeko abannassale bano era balina n'abayizi mu P1 ne P2. Sister Great yagamba nti amasomero okusigala nga maggale mu Uganda tekiwaliriza abazadde okuweereza abayizi mu Kenya. They feel they cannot sit with their children at home. They need their children to be in school, to learn. And we have continued receiving them every day. Olw'okuba nti abayizi bano tebasobola kussa mu nkola emitendera egimu egy'okwetangira COVID-19 unagamba nti essira bayitadde nnyo ku kunaaba mu ngalo. When they go out to the toilet, when they come back, they have to wash their hands. When they are from playing, they have to wash their hands. Mu tawuni eno amasomero amalala mangi agasomesa abayizi abava mu Uganda okuli St. Teresa Girls Primary School, Ebenezer Primary School, St. Joseph School, saako ne Busia Township Primary School. Okusoma nga kuwedde olw'eggulo abayizi bassibwa mu bbaasi eno ne basazibwa ensalo okudda mu Uganda. Bano basanga abazadde baabwe babalinze. Bano beewuunya lwaki gavumenti ya kuno eruddewo okuggulawo amasomero gonna nga ne Kenya eyasinga okwosebwa COVID-19 kino yakikola dda. Ekirwadde Kenya ne kidduka ku sipiidi ya waggulu nga Uganda tenaba. Naye ate kineewuunyisa okulaba nga gavumenti y'e Kenya evuddeyo neggulawo amasomero abaana bonna bali kusoma. Minister of Education kyeyayogera olabira ddala nga teri ssuubi kati ffe twasazeewo okuddukirira Kenya tunoonya amasomero abaana badde basome. Ekyabazadde okutwala abayizi mu mawanga agatuliraanye si kipya eri minisitule y'ebyenjigiriza ne gye buvuddeko minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni yalabula nti wadde abazadde baddemba okutwala abaana baabwe gye baagala basome balina okutwala obuvunaanyizibwa singa abaana bano bafunirayo ebizibu. The Ugandans are free people. They can do what they want to do. We can't stop them. But all I can say is that if they take their children to where they may get a problem, they'll have themselves to blame. Entekateeka y'okusoma eriwo mu ggwanga eraga nti abayizi abalindiridde okuyingira ebibiina ebyakamalirizo be bagenda okusooka okudda ku ssomero ate olwo bagobererwe abali mu bibiina ebirala. B'abayizi mu nassale baakusigala nga bakwatiriddeko okutuusa ng'embeera ya COVID-19 egonjooleddwa.